Gavumenti etegeezezza nga bw'egenda okwongera okunnyikiza enkola ya tekinologiya mu bantu basobole okwongera okugitegeera wamu n'enkozesa yaayo. Gavumenti egamba nti kino kyakwongera ne ku mpeereza y'emirimu mu bannayuganda era ng'enkola eno yaakutongozebwa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno. On the 17th of August 2023, that is Thursday this week, at the Kampala Serena Hotel, the Ministry of ICT and National Guidance will launch Uganda's Digital Transformation Roadmap, which is a comprehensive strategy that will share and shape the nation's technological landscape for the years to come. Bino byogeddwa omuwandiisi ow'enkalakkalira okuva mu Minisitule y'Amawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Amina Zawedde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala. Merely a subset of our economic landscape, but it is a driving force behind our nation's socio-economic surge. With an impressive average growth of 14.8% and contributing a commendable 9% to our GDP, the remarkable strides that have been made in this ICT sector are evident for all that we have to see as a country. Amina ategeezezza nti omukolo guno gwakwetabwako omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Major Jessica Alupo nga yajja okuba omugenyi omukulu. The roadmap will be launched by the Vice President of Uganda, Her Excellency Jessica Alupo. Dr. Amina alambuludde ku bimu ebiri mu nteekateeka eno nga mulimu n'abavubuka okufuna emirimu nga bw'annyonnyola. Mulimu services, ICT ne industry. Kati nga aba Ministry of ICT and National Guidance tutaddewo embeera oba embeera egenda okutuyamba okumanya nti nno oba abasomesa beetaaga ki mu bya tekinologiya okubeera nti basomesa abaana bakozesa tekinologiya ono. Tuyina mbeera tutaddewo mbeera ki etusobozesa okubeera nti buli omu afuna internet n'agikozesa mu ngeri ennungi n'okubeera nti internet eyo tusobola okuba nti nno tugikozesa okufuna emirimu. Ekirala kye tutunuulira nti bintu ki abaana abavubuka bye basobola okukola nga bakozesa tekinologiya ono okubayamba okukulaakulanya eggwanga mu mbeera nnyingi okuba nga basobola okufuna emirimu oba n'okuba nga basoboza okutufunira solutions oba amagezi ge tusobola okuyitamu okubeera nti tukozesa tekinologiya agamba nti bannansi basaanidde okutwala tekinologiya ng'ekintu ekikulu era nga kino kijja kuyambako okugonza mu ntambuza y'emirimu. N'olwekyo bannayuganda mbakubiriza okubeera nti nno tekinologiya ono tetumutwala nga kintu kye tulabira wala naye tumukwase maanyi kubanga agenda tuyamba okufuna solutions oba obuyambi mu bifo ebyenjawulo mu busawo, mu busomesa, mu services ze tukozesa ng'abantu n'okuba nti nno tufuna kati nga ennaku zino omuntu asobola ku ssimu yako asobola okukola ki okutumya taxi oba gye tuyita Uber ng'akozesa ssimu ye otuddaawo Uber nejja, otuddaawo emmere nejja, otuddaawo omusawo najja. Ye engeri n'embeera gye twagala okubeeramu nga bannayuganda. Tulekeraawo okubeera nga tubonaabona tusimba layini okufuna national ID n'ogenda n'otuula mu kasana national ID gye tugenda zijja kuba zitusanga. Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukkulumu.